ekyokuna adamu tashabbuhu binnisa omuvubuka weewale nnyo okwefaananiriza abakyala fi libaas mu kwambala wala afaali n'ebikolwa ebirala bye tulaba ng'okweteeka nekeresi mu bulago ng'okweteeka hiyaringi ku matu okusiba enviiri osanga omuvubuka ng'alinga likyala akoze enviiri azisibye naye mmwe temuswala n'otuula mu saaluuni ey'omukyala n'omugamba akusiba enviiri nga n'abakyala baliwo mu basiba ggwe kati omuvubuka yenna mu kuwona akabenje akali mu shahawa weewale nnyo okwefaananiriza omukyala mu nnyambala mu bikolwa n'osanga omuvubuka haddidde engalo zonna zitaddeko empeta haddidde obukomo bwonna abwambadde ku mukono buli kala agitaddeko obusiraamu bwakkiriza okwambala empeta ku musajja naye so si ku buli luki si ku buli lugalo nga bwe mwetonaatona mulinga bakyala mwambala obukomo ne muteeka ebyomubulago mu bulago kyesinaba kulaba kyemukola nze sinakiraba simanyi oba mukikola kweteekako bikola ki lipstick oyo yakyabalemi naye ndowooza nayo mujja bamuteekako nolaba omusajja kale lisajja kika kyeryo neyeteekako lipstick ku mimwa neyemyusa emimwa badde sinakiraba beteekako ne makeup nebeerabira nti nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yayisa ku lulimi lwe okukolimira buli yenna ayefaananiriza omukyala olaba abavubuka shaawa abasumbuwa wabatutte mu kwefaananiriza abakyala neyeetona ng'omukyala n'asiba enviiri n'akola hiyaringi neyeteekako makeup neyeteekako lipstick n'ateekako obwokumatu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna min adh-dhalimin nemukyusa n'amaloboozi nemukyusa n'entambula n'obigula ng'omukyala baganda bange abasiraamu nga maliriza point eno gyendiko nti ashababu wal fitna abavubuka n'ebigezo mu bigezo bye bayitamu ye shahawa ebibaleetedde okugwa n'okwefaananiriza abakyala y'ensonga gy'olaba nti bw'otunuulira bannabbi ba Allah baali bavubuka nabbi Yusuf alayhi salatu wassalam kaana shabban yali muvubuka naawona ekigezo eky'omukyala imraatu aziz naye bavubuka bameka wano abawonye ekigezo eky'omukyala nga Yusufu bwe yakiwona Yusufu yali muvubuka naye sabara alaiha kikumiikiriza wali omukyala oyo yali amwegwaniza naye mmwe n'abakyala tebabeegwanizza kubateeka mu kikemo wabula mmwe kennyini bemufuuka ensonga ebatankuula mpaka nambako tugendeko out tusinkane ejindi nja kugulira chips naye Yusufu nabbi wa Allah ayitibwa Yusufu yali muvubuka ekyo ekigezo yakikola ki yakiwona n'akiyita nabiyullahi Yusuf Qur'ani emwogerako kadi anzala Allahu risalatahu Allah yamussaako obubaka message gyali wa huwa shabun fata nga muvubuka ate omulungi olaba Allah yatuuka okwogera ku Yusufu nti yali mulungi n'omukyala n'amulaba n'akakasa nti mulungi Yusufu yali mulungi